Baganda bange abalungi ne bannyinaze mubala okubanga mukyekumidde ku mukutu gwaffe ogwa Progen Media era nga tusinzira mu ggwanga Uganda okubaweereza amawulire ag'enjawulo ssaako n'okubatuusaako buli kika ky'amawulire agakagwawo mu nsi yonna era nga kaakano baazigusa nate okubatuusaako amawulire gaffe ku luno emboozi yaffe yeesigamye nnyo ku by'obulambuzi era nga mwattu tukuletedde mwana muwala Diana Museveni onoono nga muwala pulezidenti w'eggwanga lya Uganda atali mulala wabula Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Diana Kamuntu avuddeyo n'asaba gavumenti okuteeka ennyo essira ku kutumbula eby'entambula omuli okuzimba enguudo amawoteri gaggadde n'ebyobulambuzi omuli ebifo eby'ebyafaayo kyagambye nti kijja kwongera ku muwendo gw'abalambuzi abajja mu Uganda. Bino yabyogedde we yabadde mu kutongooza Parliamentary Forum for Conservation and Sustainable Tourism wali ku Hotel Africana mu kibuga Kampala. Bino nno byabaddewo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno. Yayongedde n'asaba abaka okuteeka ssente mu kwongera okuddabiriza ekibira Bwindi. N'ategeeza nga n'oluguudo olugenda mu kifo kino bwe luli mu mbeera ey'ennyamiza. Nziramu okubeebaza yonna gye musinziira okusobola okubanga ku mukutu mubaddeko muyongereyo mu maaso n'okusubscribinga wamu n'okumentinga endowooza zammwe tusobole okubanga bwe waawo naffe tweyongereyo mu maaso n'okubaweereza ssaako n'okubatuusaako updates zonna eziba zigenze mu maaso mu ggwanga.